Abaserikale bano tubadde tubalaba ku nguudo mu bungi okusingira ddala okumpi ne palamenti wamu ne Serena. Ekigendererwa kyabwe kibadde tekinnatumanyisibwa. Obuvuyo bwe bugenze nga bweyongera mu kibuga ate ekika ky'abaserikale abalala kyeyongedde okulabibwa. Olunaku lwa leero omukulu wa poliisi Kale Kayihura avuddeyo n'ategeeza nti ekigendererwa kya bano kwe kukuuma obutebenkevu mu lukung'aana lw'ababaka ba palamenti ne basipika olw'ensi yonna olugenda okumala ennaku 7. Abayingirira mu lukiiko luno tetujja kukkiriza. Alagidde buli muntu yenna oba kibiina naddala ab'ebyobufuzi abaagala okussaawo enkung'aana oba okwekalakaasa okugenda ku kisaawe Kololo. Temutusaawaanya ku lugo lw'entebe. Waliwo kyoyagala kwogera genda Kololo kibugere. N'ebitundu ebirala mu Kampala tebalina kubikuba mu nkung'aana okuggyako ng'ennaku 7 ziweddeko. Okugenda e Kololo buli muvuzi alina kukozesa luguudo lwa Lugogo bypass. Enguudo wampewo oba protea tujja kuzigala. Tutwagala muyingirire naye kikulu tetujja kukkiriza abantu abatambula mu procession. Tugenze Kololo mu procession ekyo tujja kukikiriza. Mutambule nga bagenda mu kiriziya oba ku mosque kusaba. Emabegako sipiika wa palamenti Rebecca Kadaga yavaayo n'asaba ba FOC obuteenyigira mu bikolwa bya kwekalakaasa mu kiseera kino. FOC baavaayo mangu okumwanukula. Let the IPU be here. I'd like to be 100% successful, but not at the cost of any rights or freedoms of any Ugandan. Olukung'aana luno lusuubirwa okwetabwamu abantu 2,000. Florence Naluyimba, NTV Akawungezi.